action. Biggest telephone na true. Tulimu Bobi Wine the people's president. Tugendera ddala mu maaso nti olunaku olwaleero nkingiddwa naye teweerabira nti wano ku Hot News UK ekutuusibwako Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Kugamba nti Haji Ssettuba omusomi w'edduwa mukubireko omubuulire obuzibu bwo bwonna. Haji Ssettuba tewali kizibu kimulema kugonjoola. Bw'omukubirako ng'oyagala kugendako bweru kukola ku ssente enzungu ebintu bikwangoyira. Bw'omukubirako nti olina okusomoozebwa kw'oyitamu oba mwagalawa waakwekyanzeeko oyagala mwagalawa waakomewo, Haji Ssettuba ajja kusomera ku dduwa. Tinno obulwadde bukutawaanya bukulemeddeko abasawo obubabuze, Haji Ssettuba agenda kusomera ku dduwa, byonna bijja kuba bisumulukuka. Kugamba nti Haji Ssettuba omusanga ku 0703 31 39 25, awo ojja kuba oyogera direct naye omubuulire obuzibu bw'oyitamu bw'oyagala kuyambemu, naye ajja kukuyamba, togenda kwejjusa. Bwetyo firimu Bobi Wine the people's president ero nkingiddwa olunaku olwaleero. Abantu bali mu kugyerabirako batendereza obutemu bwa nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni, kubanga firimu eno erambika bulungi buli ekyaliwo ebiseera nga tetunnaba kutuuka mu kalulu n'ebyo ebyalabikira mu kalulu ka 2021. Bangi baali bagamba nti ebintu ebyo bye mwogera obwogezi tebirina kye bikanga mwami Museveni. Kyagulanyi Robert Ssentamu ne bafuna ekirowoozo ekibissa ku lutambi nti ne bw'alibanga avuddewo obujulizi busigalewo, era obujulizi buno bugenda kubeerawo olubeerera. Olaba boogerera Amin Dada, fe abamu gwe tutalabako batunyumiza munyumize, tibamuzannyamu firimu naye nga babinyumya bunyumya, firimu eyo bagizannya avuddewo. Naye ekyenjawulo ekiri ku ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu the people's president bagizannye ne nannyini kwogerwako waali, nga tewali kwegagaana, tewali kugamba nti bino baamukonjedde, wabula bamuzannyako amazima amatuufu. Ensi yonna kati emwolesa amaaso emanyi bulungi butya bwe yeeyisaamu. Wana komando omulawuli biki ebyo byokola Bobi waliwo zze nati dajja ya map media mletera mukese landa ni mwetegeke si kesi y'abafu bagenda kunteeka mu kesi mu kivulo ekiri e London. Nali mwana wa kyalo nnyo ye Babi Itungo lwali mwaka gwa 2 ku university ng'asoma drama basisinkana ku National Theatre. Ebiseera ebyo ebino lwaki twemanyira nga tetweyagala. Nali nva mu nsi enzibu ennyo ey'Abaganda, kyokka mukyala wange yali ava mu nsi ey'abantu abakuzibu obulungi ennyo. Yali ava mu ghetto, teyalina taata alabika, talina famire ye ali bwatyo bwatyo, ali eka mu ghetto. Nali muyaga nnaku zokka nga zenina ebikuluku byonna byonna ku mubiri ye yali Bobi Wine. Yambuuza obeera otambula obeera otya musiraamu ebyanziwezi. Empunya yali awunya Bobi, talina kyakulya, tamanyi nti bigenda kukeera bitya newokusula nga abusabusa. Mubuuza muganda waaliwa yagenze mu tawuni abikomyawo tebitegerekeka. Nali simanyi nti yali musician. Lunaku lumu nga ngamba munne nina show embalala esaidize ewaffe. Kozi sikugambanga nti ndi musician, ndi musician. Olimba naawe tosobola kubeera Robert Kyagulanyi ate mukadde ke kamu kwe Bobi Wine nti jangu olabe ku Bobi Wine oba bintu ebyokusaaga. Ekinamuyita ku shofu kale Bobi agamba nti talina birooto byamaanyi nnyo, wabula nze nali njagala just kuvuga motoka nnungi okubeerako n'akayumba byebyo byokka. We nakisinkana Babi n'ebirowoozo bingi byakyuka mu nze. Nalaba nga yakyusa obulamu bwange nange nenkyerabamu nga nsobola okukyusa obulamu. Yantonda bujja yanziza bujja mu bye nali mukola.
Nempiranga munsi wali wanjagala. In time I started feeling vulnerable. Tukamukazira ke kamuga mpiranga basi wanaku. Nothing. Okumwagala ngalingia muyambe ebiseera ebyo. Need validation from anyone. Bakulengeza ebifaananyi. Fanire bwetyo yatandika okutondebwawo. Predictable. Bobi Wine kuva dda ng'ali unpredictable. That's all I can say. Tosobola mumanyagaza bwekyaleeta kyensobola obagamba naali wano mumanyi kitono ye Bobi kakati 2016 Museveni addamu yesimbako asanga ekyokutaano yongeza ku sawundi yongeza sawundi ya firimu undi gwe totuseera nagambye dda kakati ebiseera ebyo era tumanyi gavumenti yaffe kaali kavuyo kamaanyi era ne Besigye opposition leader yali amwesimbyeko ebiseera ebyo byakulaza bye mutaddeawo ne Besigye yali yesimbyewo ng'achallenginga Museveni naye buli achallenginga mumanyi erimutuukako baatugambye nga katandika challenge at your own risk. Omusajja agamba tugende mu election wata byagala bigirewo ddala badikiteeta bangi babaddewo Museveni si yasoose bangi bafudde batulese. Mumbuulire ndeke ku sikuriini oba ngende ku dijje mumbuulire wengenda mbe nga sivaawo enamba esinga gye ngenderako mbeere ku sikuriini ngende wali vijje lwekalero ne bakinyumi mujja kulonda mwagasi mwagala kakati 2017 naweisa omwaka gumu nga kaluuka 2016 tukamaze omusajja byonna byeyasuubiza byonna kakati omuntu atuuka neyekyawa kiva erigwa omuntu okutuuka okulaba ng'oli mukubbira okwesikula wekka yali Bobi which fell vacant earlier this year. I always thought nze nalowoozanga waliwo ajja okujja atwogerere tusigadde ku sikuriini kyokka abantu baatuuka ne balowooza nti nze alina eddoboozi erisobola okuba ery'omuwaŋŋanguko okusinga kuba si lwakuba nti ndi mugezi oba olw'ekinyusi kye baawuliranga mu myuziki wange era we bansaba okukwata okuba okubaceekerera saabayowa ye Bobi njagala tukave okumunga abali akatogo abantu bennyini basindika Bobi mu paliyamenti agiyingidde paliyamenti egenda maaso agiyingidde Bobi Wine era azze mu paliyamenti kuleka nti alayira kuba baali bamulonzi kigambibwa nti yawangula over 3/4 ku population kyenkana bonna bamulonda yono era kali kakyalimu kali ka Bobi Wine kali kakyalabika mu Kyagulanyi wano n'alayira ng'era bulijjo wekiba naye ng'abantu be bamusindise n'alayira okupreservinga okuprotectinga n'okudefendinga constitution ye Uganda ye mission eyamuleeta Bobi at a very sensitive wabula mukageteekamu yannyonnyola bannayuganda nga bategeeze ntuukidde mu kaseera kazibu akaseera wenyingiridde palamenti waliwo pending bill baagala okugjawo ekkomo ku myaka ke kaseera keyingiriramu muwulira okusoomoozebwa and that is going to be my major goal right now. N'agamba major goal ye kukuuma constitution protect preserve tokwata constitution era ewanika ekitabo ngayogera ekintu kyekimu teri agenda kukwata ku constitution. Museveni, welcome to this show and thank you for talking to us. Ugandans are a little bit fed up with you because it's more than 3 decades of your leadership and the law around Uganda. That's how Uganda have gone.
But you, na ye myaka 3 tulaba nti abantu bakukyaye. there is a little bit of, fatigue. Tulaba mu jesi bamwezi About 1 year ago, omwaka ogwedde mabega yadde mbuzabuzayo and my party got 62. party yange yafuna 62 leeta mbuza gye twagijja naye nga twagifuna. I'm fed up of our party. Kati tosobola kweka nti ogamba nga twagifuna ate nga tebatukooye. Terms, you are now Kati 71. myaka 71 nedda 72. Kirungi gy'olaba kunnyonnyola. And you can't run for another time. Kaakati kiraga nti ekisanja ekijja oba tudda okusinziira ku age limit. Our constitution. Awo tokoonawo tujja kulonda constitution. Ogenda maaso movie. Reach the age limit in 3 years and you will not. Nanti age limit ogwako mu myaka 3. Kyokka ekisanja kya myaka 5. Otunnyonnyola ki tukitegeere. Constitution mugitulekere. Kaakati kumbe baali bakoze enteekateeka. Constitution y'okuleka nti bagijja gye baali bagikwese. Balabika okuba nti bajjamu obubakuba. The Parliament of Uganda. Parliament to draft a private member. Tugenda maaso jukira tukomya agamba constitution mugitulekere katugoberere enkola yaffe y'ebintu. Kati enkola kino kuda Parliament. The heavy police deployment did not deter 2 youths. Kakati ku nsonga eyo badeployinga abawanvu n'abantu. Parliament's main guest. Naye mukwekalakasa kw'abantu n'obutali mu mativu tujjukira bulungi abantu ababiri abeesiba enjegere nga balatunza mikomera. Bano bonna tubajjukira bannange bye tulaba bya ddala. Ekyo kiteeke mu mutwe. Several opposition Bamutwala. opposed to the age limit bill were arrested in Age limit bill yayongera okuleka nti eteeka abantu ku bwokenge n'abantu okulaba otali mu mateeka bannange. Saving of my home. Sitegera kigenda mu maaso naye ndaba banzigalidde bugalizi. Barricades are over. Abaana agadde alina okuleka nti bagenda okusoma. As you see them here, as my kids were being taken to school, they were subjected to horrible. Kwe, tutuvuma, tutulabisa. Agenda, attendance, please. Bino byonna tubijjukira bulungi. Kati nno ebiseera ebyo mobile prison we zaayungibwawo wano mujjukira ebyali mu apartheid. Bannange ebyafaayo ebyaliwo edda omusajja byakola wano mobile prison. Okitoka 2017 Bobi Wine alikodinga oluyimba olukwata kweyo ensonga obutatabangula constitution. Omusajja ono yabyanguyiranga mangu yagendawo mu studio Daddy Magic where are you? Ngenda maaso abakyatujja mu vayibu. Whether you are doctor, whether you are soldier, whether you are lawyer or you Waba mu studio ye Bobi. We have to put lawyer. Lawyer tubateeke Teacher. kukozesa abasobola naye dda mugaso kubanga bonna bannayuganda tubasosola. Doctor or a farmer. Tugaddemu bonna tubateekemu n'abalimi bonna omwo. whether you are Sikia sauti. a farmer, could have been a teacher, or policeman, could have been a tax driver, Where are Papa Star? could have been Ne video ne bagikola. Bino byonna muze mugoberera olugendo. Kaakati twagala musajja mukulu ajja tulage ebintu by'olugendo lwe. Omusajja wali mukikola. Kaakati Bobi Wine yayita mu bantu afternoon ayita mu bantu ababuze ku nsonga eyo constitution ekwatibweko oba nedda. Engongo yatogikwatako etandikira ku musajja ono. He asked the government residents their position regarding the lifting of the presidential age limit. Kawababuuza waliko omukono agala batufiireko nga siwali. Mwali nga atawulidde. Togikwatako. Ng'eyo Uganda. President Museveni. Naye nga kyoterabira kompiitinga n'omusajja omusibira mu bbwa atuye owunirisiki. Desemba 2017 Parliament eribetinga ku nsonga eyo. Tugenda maaso.
kakati bansujju munde wabweru ya gulwini munda kyenvu afande zengamba obadde ogamba ki nsujjula ki buli atuyitamu nsujju kodinemu the presidential age limit for Uganda. 2 opposition lawmakers were pushed into security trucks while trying to enter parliament. mawulire gafulumirawo basipule eyo yakamulali eyo mulali because I know those people. abasibanstankanga abasirikale bansonga bamanyi omanyi ekintu ng'okimanyi omulabe gw'olumba ng'omumanyi akukanga kitono bamanyi nabo banyigirizibwa And I know one day era kimanyi lunaku lumu bajja twegattako I know that for sure. kimanyi kakasa ye Bobi egenda maaso kakati okuddako mu paliamenti kati jjukira Bobi yagenda nga neebuuza ku bantu kyajjayo kyaleeta eno kati okudda mu paliamenti kyekiriyo. My friends, if there is a time that Uganda has come to that point, it is today. And if there's a parliament upon which history has bestowed a very big responsibility. Wekananga kekana kadenge byava bituwadde akakisa kano. Members, I have the rare opportunity to traverse the whole country. Mfunye omukisa okwetoloola ensi yonna nyeza amambuka n'amaserengeta nyeza obuvanjuba n'obuvanjuba abantu bagamba temukwata ku constitution omanyi okumanya abantu kye baagala n'okukikulembeza kifudde Bobi Wine obw'enjawulo abantu gemaanyi owulire mwebali bangu mwebalinde ebintu babitegere naye nga beefuula abasamaavu nino gatukubye ensonga ekinyumira ku bantu bano bategeera ensonga mangu nga erina okuba naye beebuza ate kyatugamba tugenda maaso naye ngajjukira etanaba nakumala myezi 5 mu paliamenti wayogerera ebintu ebyo yasimadinya kwamawako kaisemu kajiddemu kalikoli gino kalikoli gino kati okudda paliamenti obanya lwakabanga kati batandika okusoma gikwateko togikwatako nze ngamba bigi yesa gikwateko n'atuula. Madam Speaker, yes. 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 I vote yes. Irrespective of the views of my people, I say no. No. West people. They big no. Aganya. Tugenda maaso kakati jjukira omusajja ono kyeyakola jjukira ebiseera ebyo nga yalina katulire kamera no Bobi abantu alina ebikubo byolengera biyitamu obula olwokubakosa kamera eno zirwanagana ne kamera no jukirawo wennyini waliwo akapapula ke bamuwasi twakamanya nkitegedde kambyogede abatalagge babaddeko agamba biri gikwateko esinze kapapula kyako bino bye tulaba bya ddala okwekyawa kutandikira awo ebintu bino ebya Uganda bizeebeeramu okubuzaabuza omusajja yeebuuza bye tuliko bituufu oba si bituufu tugende kukiddako nti biwedde na munange tuweereza Bobi
tuweereza bubi ono tumujjukira bulungi nnyo Winikiza leader of opposition ebiseera ebyo FDC kikyamu nnyo omuntu okulowooza nti future y'ensi eri mu mikono gy'endo omuntu kikyamu nnyo tukoze bubi kulw'abantu abali ku kkula lya Afirika wano e Uganda. Musajja ate yaggwamu amaanyi gamugwa. Watuukira okuggwamu amaanyi n'ewaka, amaanyi gatubulira ku mulimu, watuukirako osangayo omukyala ne gadda mpolampola gaabula. Kituufu nali nkimanyi nti abantu abamu bamuluvu naye nga simanyi mu luvu bwabwe kukomawo. Abantu bantandise okulowooza ku option endala. Mu Uganda simulidde ddembe lyabwe bange. Kakati Julaayi 2018 Bobi Wine atandika okukampiininga okugatta ebibiina byonna ebivuganya Museveni abigatte wamu. Kati kano akayimba nako kajjira mu biseera ebyo. Jjukira politics yali agenda mu maaso naye ng'ate waliwo ndenkanukani sawa yakayisekaani zakayo nasooka kayisamu eggaali kuba omuntu obulisamu eggaali ne butatujja ku mulamwa. Kati eno yali ggaali. Tugenda maaso. Wabula amaanyi geeyongera okuba amangi ku Bobi Wine. Kati nno mu nteekateeka ey'okugatta ebibiina byonna ebizenga bivuganya gavumenti byegatte wamu bakuba kasajja. Era yajja awa sapooti kwaba bazengamu by election wonna bazenga bawangula wayimirira Bobi. Mujjukire byaliwo Arua byonna ewafunanga omukisa gw'okuddamu akalulu tuzze tukakuba. Bugiri kyatambula bulungi tudde nawe genda maaso. Kaakati Arua ebivvuyo byonna n'akatogo n'amaanyi gatandikira eno byali biseera bizibu. Ate nyagwosalwa tuli Arua. Bobi gundi ziri mu kibuga, pipapa ziri mu kibuga, eno tulaba Arua. Arua Gera Masu Video Mono Production Rabidi Esterefaini Vije Shaukani Kakwate Ndiyo kulembelewa Masu. Thank you Video Mono. Wano kala kayima kafaka Bobi kali tekana bale wano kali kozewo nnyo kuba ali kikala ekasikano waliri yali amulesa Arua ngakirabako gaba kati mwebale nnyo kati wano yagamba tekikyali kyama bannange tekikyali kyama ekyaki twagala kujja Museveni mu buyinza gaba response bonna bonna kibagala era nakati ku Lwokusatu mukulonda Kasiyano wano mwalimu bwe tugenda osooka omukubira mukulonda okwobwebange bonna zino zalinga by elections olwabweyiye babuddamu people power our power mama ako kamanyi kakodi awaulanza omuziki mbajagala mukuba ate ati bakyali kyebakola ne baleeta ebimotoka omanye ebyo ebimotoka biri kimu ku byokulwanyisa byabwe basooka ne bazalawa ate bagenda okulaba kitabuse
manye bala yonna owulira kerere oba muzeeyi yali akifiringa atajukira bino yali abiraba ku TV maani ne woweera gwe oba olina okufunamu akatengo kakati Arua kyali kikambwe nnyo ng'omubaga ayingidde ekibuga kya Arua kino bwe kireetera abasajja akatengo ne balinda obudde ne bugenderera kale akatengo kabayisa bubi nnyo era wano we baatandikira okwagala okukola pulaani ne baga nti mwana akakasajja bwe tutakanyiga bwe baali banyo nga batandise omulaba nti kalabika kagumba kammale kakati baatandika okuleeta ebisi era guno omusaayi gwa mugenzi Yasini Kawuma bantu bagenda okuŋŋaana omanyi nti ne poliisi yalwawo okujja akubira Joseph amugamba oluwa beragirira hotel wano okusajja hotel ogenda ozibuzabuzajje musula kati waliyo continental ne pacific nga bwe musula kwemu mwenna era obusajja buba bufunye waazi yukira wali walowooza tibukubye Bobi obusula bwali butegede bwe yali atudde ng'onakaya nagamba omusajja akyassa wabula waliwo yasibalo n'amukwata omupimento nonsi wano bwe bakakasiza nti komuledi yali amaze okukatwalamu omwana Akubira Joseph. They shot down one of our people. Bakubye driver. They've killed him now. Bakamutaka kati. Era kati kyokola jangu ku hotel. Tosoka kulaga fear. This one must be strong. Omwana yakaba bachali bete mbana katengo omwana timbana katenga ati wano tulina okuba leero. Ukube bifaananyi byonna bijja tubanga bintu yamba okulabisa mu future. Bino bifaananyi bye bakwatanga okulaba nti kati tufune kyase laba firimu eno. Hoteri bwe baba gisazeeko. Kati bachali bamali bamugamba ti wano tuveewo omwana. Mayiza omunyiga. Eyo kyali alinalo. Ate ngwakinga mpaawo. Owulira. Owulira omubanda. Bade bamuga tuveewo nagali bakola iki. Kakati tukitugamba nti wana katengo byatandika okuyitingana ku TV Uganda, and I'd like to read a tweet by Bobi Wine. Bobi Wine kye yakola Minutes ago, he said, "Police has shot my driver. My hotel is now cordoned up." SFC. Police, SFC. The by-election in Arua by the arrest of the opposition candidate. The police have accused the Arua of throwing stones. Muganda wange fe twakula tukuba ebinyonyi ne butira naye sebo windi sikuli n'emmoroka omanyi waliwo ne gye bakubya amasasi n'ezaayiika ene bwe yosijja gendayo kakati b'abantu naye obalaka abantu bwe kye balina ekyakabi beebuusa tebeetaaga nyota bbiri nyingi baba balabye dda awali akalya bamute yaluwa kumwagala alina kuba mulamu ate tebageza ne bamunyiga ate balina okubanga bamuta abaana ba ghetto yasi bonna baga Bobi bamute ekikomando wali wonna era kakati ebigambo byatandika okuyitingana ku bisinga eri ewaffe yonna mu myala onde bakalenge bwayisa yonna mukiwuunya mukisobera yonna. When I get to see him, then make a proper conclusion. I'm doing everything on speculation. Yeah. If I could see him, then I would know what I am. Yeah. Bobi wano naluza kumunyi Bambi yobola bantu sadula kugamba mutagala kuddamu kalaba mwana. Thanks Monica. Tegeza Monica mwebale nnyo bambi okufaayo. Okay. We'll talk later. Thank you. Your feedback by the day. Son, everyone is confused.
yamanyi kituufu kyeki kazi mugumu naye munaye musajjawo nga temuli naye Second time I've cried since all this chaos. kabitandika bino kati bwakubiringa amaziga gampitamu bulina buli kimu kimpalisa omutima bambi I could see him then I'd be stronger. singa mulabako njaguma kubanga jjukira abasajja tutukola nnyo kinene mugumya bakyala baffe. I'm just imagining everything. kasita twefuula kataala kazi watu ng'agakuba bukubi kafaananyi kakati military barracks eggulu sebo baddira omuntu wa bulijjo ne bamutwala mu military barracks gye baamusibira ako konna kaba katengo who is still in Gulu banga nga balwera be bakyali eggulu while he is badly injured. wabula kabanga amabuku yakoseddwa nnyo No sit or stand. tasobola tuula yadde okuyimirira abamulabyeko Being right to him, he did not take any plea. bamutadde mu kooti teyagambye nti omusango gumanyi basimanyi kuba tasobola kwogera teyakwingira kintu kyonna. They want him to get medical attention. naye nga balwera balemerako ne bagamba era abalwera tubeebaza nnyo basabira nnyo nga bagamba era okufuna medical attention ajjanjabibwe omuntu mwamusakasa emigo mwamukubya ate mumulemedde mwogera kumwe To see him, so I could make my own analysis. babinaga nange njagala mulabe ndabe bwali nsalewo ekirala I found was worse than what I. nagenza omulabako kyenasanze kyabadde kibisinga kyebadde nsuulira. He has red eyes and amaaso gamyuse gazimbye butwe buzimbye his ears are swollen. amatu galiko ebiwundu gazimbye On the ears, amatu gonna biwundu omumwa gonna gonna guzimbye which the whole face is swollen. esi yonna ezimbye obulumyero mu mbiri z'umugongo okukapa bano watali bo bafuba kulaba nti bakutta oba bakulemaza oleme kuddayo kunyega Barely urinate. kati yatasobola bulungi nakunkumula Till in the morning and urinated past. ategeza yali akunkumudde omulundi gumu kwono ate nga yakunkumudde masira Even told sajja bali kwagala kumuttira ddala buno who is part of your struggle, part of their team. wabula yagumya banne baali nabo mu struggle Make sure you don't stop. n'agamba timukintima timuba n'akatengo That will be just one person. wansi ne baba banzikeewo nze mbanvuddewo omuntu omu ate bakyaliyo abalala bangi abasobola okubanga mukola kyenkola kati nga bwabakuŋŋaanye wano kaakati mukanga saati kiriwo ekityo kibamukwatidde mu barakisi nagambye abatuuze bonze kyensinga okubasimako beebuusizaawo amakubo ne gasoka gagalwawo okitegeera Is not and has never been in the military. tabangako mu majje He has no military experience. talina experience yakijasi yonna Even know how to use it. amanyi kuba mundu I'm sure he can't even get it. tayinza nakwawula bika bya mundu bino bavije bye batulimbalimba I wonder why is my husband held in kakati kyenewuunya kyekimutegesa military barracks akakabadi bakakozesa just kutiisatiisa omanyi bwe bakwata abalala eno ne babateeka eri mu barakisi z'amagye mu mukooti z'amagye mwabalala bonga bukubagana ne banaakubaganya abameka And then multiple arrests of Bobi Wine. kakati batandika okuyita muzigeto kamweta ne batandika okukwata be bateebereza okubeera bawagezi ba Bobi Wine kajja baganze musaze wali kalimu kange nkola kati nokukola musango kakati bwe bakutuusa eri mabega w'ekimeeza bafuba okulaba tebagala kamera zibalaba naye na kamera zebbanga wali kamera nayo yagitonda yagikola kwata bino kati sebo ng'okwambala kana akamyufu olwo bwe bwatandikira ofuuka omusango kisedde nekakuba omulenzi empi kwambala luli. Protests in Uganda have led to more than 70 people being arrested. kati amawulire go gaba gabikwatira abantu bali beeyongedde okukwatibwa olw'okwegugungo kwali kubaddewo amakubo ne gazibwa biro ne gugumwa Tires and erected roadblocks as well. Hitting bystanders. batandika okuba n'abayimiridde wano no balina okwebeereramu olina kuba na katengo. None of that has been confirmed yet. Kiboko obusajja buno babubeera mu barakisi nga bunoonya kwemiisa nga bwe bogole motoka n'owulira efuta balowooza bunyumirwa kuba muntu buba omusajja nga kamufiirako alinga yakagayira omukazi naye kakati abaana eka. I'm writing a letter to my dad ono n'amagembe because the government put him in prison for no reason. baliwo ekitaata kuba abatadde bukubeera batali nsonga tebatukana n'omukyalira. Tata, I hope you're eating well. taata kasibira olya kamere Glad to see you, but at least we can. kola batusobola okuwandiikira fasaali But you and I should be strong. tubeere bagumu. Shalom. nze kyalomu n'amagembe avule dota. Government put my dad in jail, but they're going to go and court this. ate bamusibire bagenda mutwala mu kooti
23rd, so I pray his name and he's set free. Also scared. So ila video liko map media TV nange roni transport akaroniko kamukoka kwekati Zama basajja bali mulemedde era kyobona banti buli omuche wakola mukaddaako kyalina amakulu manene kubanga singa buli omu yeetuulako omanye ebyokwetuulako abasinga babinyumirwa era buli wabira n'akatembo ne weetuulako bingi nnyo ebyo babiyitawo bingi ebyo babiyitawo buli ekyogerwako ne kiba nga kirabisiddwa nnyo era abasajja bafunamu akatembo August 2018 bamuleeta military court erabikako maaso ga kkooti y'amagye tukyagendera ddala mu maaso nayo ogirabira wano ku hot news UK beya mu kutuusaako ensonga z'eggwanga Uganda okutuusa nga limaze okununulwa ne lidda mu mikono gy'Abannayuganda naye nga terinanunulwa tujja kulabisa buli ekigenda mu maaso ffe ku hot news ekikuteerayo naawe n'okitegeera. Just 10 days in military custody and in pain. The court-martial prosecutor told him charges of illegal possession of. Let's give him on other charges. Bob was overcome by emotion, but his freedom was not to be. To be charged with treason. olwamujja mu kooti y'amagye aye ne bamukwasa poliisi nemuleta mu kooti enewozesa abantu ababulijjo bano n'abalamuzi baba babawandiikidde dda ovunaanibwa bwabuyekera Kyagulanyi Robert oba Bobi Wine and threw stones. Omulamuzi ayogeranga yabaddeyo owakasusa amayinja oyasaba eya windscreen ey'omoroka olama eri yali agasimbaganyeko na mulamuzi n'omumatira kuba mwana ayinza okulemerako nogani mu kyali storage. They are choosing the person are allowed to access their private. Omulamuzi yagamba bamukkiriza okulaba abasawo ababe private doctors ensure okusobola okukakasa obulamu bwe bwera guaranteed. Naye abantu kino kyali ku pressure abantu gye bateekawo olowooza nti bakikola bakyagala era tebakulimba tebakyagalako yadde bajjukira tukimanyi buli kimu bakitambuliza ku bulimba. Agenza omuziki mbanjagala ngubawe kuba nange bunguwa abayimbi bakuba obuyimba awo nga basaba bamute era awo wetwayawulira abayimbi abali naffe n'abatali naffe kaseera ko kali kakulu nnyo ne kati tukyabaawula abamu bagira ne bakyuka ne balya abalala ne batya bibaamu byonna. Wabula kwe gagenda nendaba bangi ab'okumenya amannya naye gwe buli wolaba ng'omanyi ng'omubongako ng'omugamba nkulengedde ne mumuweereza ka message kubanga buli wendaba ndaboono ndabuulira sijja kusobola kubamenya bonna era kino kyongera okulaga abaaliwo mulimu abaaliwo. Yabagamba olwedde ndi pulezidenti kuba ndi pulezidenti wa ghetto olwedde ndi pulezidenti paka lubaga baana kukwate kuba okujja omulabako omanyi asinga obutwe abasinga okwagalwa oba bamuyita mugalanda bwekyo gye tokibangawo ano yakasitulirawo asitogale nekyo kiba kirina obeerawo kati balinsanyusa obalaba bagayizi twetukusabira kakati bamubuuza ate lwaki batugambye mu ogenda mu America
oye natuukako kubanga kuba ebiso nga limukomera era simanyi bakuba bidagala ki bano obukugu bwabwe bwali bakuba kasita bakuteeka mukomera ebiso tobyewalawala era omugezi ne bwoba oli bugezi ku poliisi ng'omuntu akuleetera emmere tomumanyi tomala magirya kati muno kano kamugjamu omusaayi omubi oba kano kanaabakasawo naye okoka atandikirawo omukwatako oba kagujjamu kipasita simanyi omanyi nga balina be basuula ate amaniga temagwa n'abakamera kale ekirungi bamutwala enteekateeka yogenda mu Amerika ekolebwako era babira kirimu nnyo. We are going to the US tentatively maybe for treatment. Then we contacted a human rights lawyer. Number of press conferences. Worried about the children because it comes around that whole journey is just atenga family na ino kubaleka atinga directly United States of America. Bobi Wine, who was released on bail in Uganda last week, staunch critic of President Museveni. Government denies Bobi Wine was tortured to face trial. Thank you very much for coming. We're privileged with us. Chigulani. Gentlemen, be noted that I'm not presenting myself. I'm nobody's victim. Survivor, present the resilience of Ugandans that is still stand for justice, equality, and the power of the people. Ugandans have always